ate ojja ne bakubuuza gwe weegendereze abayimbi baba TikTok abavuddeyo n'alaga omwami oba ne bakyala baliwa bitabuka tebaliiwo kati ve kikyatebe nti nzigenda otanka YouTube nga nina omukyala era nzijukira stories ezasooka ku channel yange nga mbalaga mukolo gwange kati bo ne bakimanyirirayo awo naye weesa naye kati akasaka nomala ofuna tugeze kati nga Kasuku oba Alani oyo n'akola omukolo Faruku naye mwana Faruku Sakozi tisinga essaawa zino akola omukolo n'abalaga nti mukyala wange yono abadde afunanga zi 20k views zikendera olimba naawe ebayo abantu abakulaba olwokuba bamanyi nti no baliza okufuna bakuloota bakwagalira awo era baganda bange mbagamba batannabakwasa ba YouTube buno obubaka bugenda ba YouTube abakyala n'abaami obanga tolaga nga mwami wo mu kamera tolagirako ddala tolaga wobanga olinayo oba osuubira okulaga mwami wayagala kukyala wamu oba mikolo making sure nti kyokoze ku YouTube kikoze. Okay. So tutandikira ku mboozi eno ku komenti ya Matilda. Eyo komenti eyo. Abantu abamu bakomentinga comments ezo zaba zezisinga okutunyumira oba n'okutuzzamu amaanyi n'okumanya nti ebintu byetukola abantu babiraba so kati comment gye bakomentinga eyo bagamba batya jogere sigera Esther jogere before yogereka nze ndi Salongo njikubawo njikubewo kwazi bagamba batya wana wange nabula taata wa muyawereza okitegeera niwona kwa comment yaliko nenda munengo omuntu agenda okukomentinga ng'akirabidde ebbanga ddene n'akirowoozaako nanga naye kaneeveemu ekaddala kale ate singa aba afuna chance n'afuna ennamba yo jamukabusiko n'akulumba eyakutabula eyanyiiza eyansanyusa eyakutabula noba nga tomanyi na reaction gy'olina kuba nayo mu ssanyu mu nnaku waliwo okutabula n'obwira nga yagala ogiddemu gikomentingeko n'obusungu nga nekankireke kwegamba kati nze waliwo komenti omuntu ojja kukuba n'okwata essimu n'ogiteeka samoya n'ogijjako nga either oyinza okumuddamu obubi oyinza ogamba ng'olina kugijjako yakujjako n'ogiteeka wali n'ogikasukaali twakolako ka video ne Wamafiina kati omaye nakomenti nga n'agamba nti Wamafiina lyotoka SB4 mulaba olugezze banange owulira nga bakuwayiriza kati obuzibu omukyalo oli mutya nnyo maama wange ate luseke lwange kakato newa komenti eno wagiraba nangoba agenda kuwulira ati oba daddi wange wagiraba daddi wange omwami we wagiraba ne batuula mu meeting awo nga akasajja kagule kano bagenda kulyawa abantu balina ebiboozi abantu bategera comments zaabwe kyezikola bulamu bw'abantu ne bannayuganda bo ekibasanyusa kyeboogera ate bannayuganda baagala nnyo okulaba nga omuntu munakuwavu singa jja Matilda nakomentinga kikomenti ekyo nonakuwala no reacting kati nga n'abalala beeyongera nga n'abalala beeyongera comments bwe bityo so sometimes wena baleka tolina biddamu era nakitunulako nekyagako ku Esther oyo ne mugala naye sokulaba abantu bibayogera naye kati omwami wo wakiraba omwami wange sina mwami angamba nnyo kyakukola bonna boyona tebakuwa sina ndi singo kuba wano gamba nze Matilda Laira gamba nze Matilda yogera mbani oyabyogera njogere nze Matilda nga sitamidde nga ndi mulamu bulungi nga ndi mulamu peke sirina mwami n'omu era oyalowooza nti ndi girlfriend wa mukyala we aneesibako sina kuneza aje yerage
bamubatu okuvaayo gamba oneesibako sikumanyi omuntu oyo waavaayo ng'avaayo ng'anyumiza gye yampasiza tusanisa okukolera ku media Uganda nange nsanyusa okubalaba obulamu bugamba ki alhamdulillah ndi bulungi siina ttabbu obulamu bwange bweyagala sofa omwaka guno guntambulidde nga we nagubala nafuuka Ssaalongo weza omubiri nenteekako nsifunye mu buzibu mu mwaka guno bwe bulungi tafunye mbuzibu waliwo no mwe mulabanga ebizibu ate munanga opportunity sirina olwo ekibozi twaliko ne Matilda awo olwo ki ekibozi ekyatambula ekyamuze kati ekyo munanga abantu bansaasira naye tenasanyuka nnyo manyi lwaki kiringanga buno beera n'essimu yeeno by mistake nosanga Matilda ng'atambula n'omulikodinga ka vidiyo ko nokatereka ate kati Matilda nakusalako ekigambo kati goba n'obujulizi bwo kati Matilda lwakusooka osanyuka n'okusanyuka kati nze kizibu kyamuzeeyo ekyo kasa byakyukamu bwe biti era nasanyuka nengamba kankuba ono naye n'omusajja omu yali faani wange bayimu eyo mu Amerika eyankwesima ngamba SD front wange bali bakusibyeko nti nedda bagenda kukusibwa ogenda kutta omuntu ndagamba omusajja oyo mulaba omulemesezza ensi asobola okwetta ne bagaa gwa omusi kyekyamunzijjako naye nga nalinzi oyogakweta ddata abantu batono omanyi kati ngaffe abakola content ono okukyaza abantu tufuna obuzibu obwo era te olumunze we nalabanga ebintu ebituukako olumu nensirika ne ngamba ebintu bino gyebiri but kyemayisi gwe gwasooka nze kansoke mpe bubaka gwona wenanga oliyo ngaoli YouTuber nga okola nga interviewing abantu beera kushuwa nti ojja kufuna abayaayi oli ate bino bisitole byava dda nakyazako ko mami wange Lady Titi n'atunyumiza mu bisitole bino byava dda ng'omuntu abeereyo naluka ekiboozi kye nga kigoloberegana bulungi najja n'akwegayirira omukyaza so tulina kuba bwegendereza n'okusaba ennyo Mukama osobola okuba ng'oli mwegendereza n'omusajja n'akupangira ekiboozi n'ogaana n'obuuliriza nga nagwagenza okubuuliriza nga naye ali mu ddiiru eyo so tulina kusaba nnyo Katonda nakubeera nga tuli bakalaba kukootinga nnyo omubuuza ekibuuzo n'osirika n'ayogera nga gwo olondamu so era banja bazengayo basitole babireeta naye okwegendereza ennyo n'okuwuliriza ennyo nomala nga naye no sitole ya bulimba notagiteekayo olina sitole z'otateekayo nyingi ezo singa ndi mugagga fe tukyamafusa ngogenda kati waliwo twagendako ekigangazi oba owulirayo kigangazi ovuga n'ogenda noyisa bayitayo batyo n'ogendayo munda etiimu yana tugenda nga waliwo esitole gye batugambye nga ya bulimba nga teriiyo netugikola bulungi nenyimala bwe nti nentwala n'ettiimu yange nembagamba mumanyi lwakoyo mu musangule eno sitole teriiyo ekintu ekikuleetera kuwulira batya nga singa otuuka mu scenario nosanga emboozi eyo teriiyo ovuza amafuta kimpa kyakuyiga olumu kimpa kyakuyiga nti topapa nnyo sometimes olya kuba emboozi ngolaba eyokya nopapa oteekamu amafuta aye wootuuka eri nobigattagatta ati onziwa nompa sitole nobulanga kasamba nga wojimpa leero nenkuwuliriza noginyumiza nga kale nja kukuddira nempisawo wiiki namba nezamu nekukubira nodamu noginyumiza mpula nga tebikwatagana kuba mulimu olinga yakafumba ekiboozi akaddawo abaana obwongo nga bwesera obwongo nga bwesera nakikubulira nasudya oba ta wiiki tasobola kuddamu kikunyumiza nga yakikunyumiza era mugambirawo nja kukuddira tasobola muddira naawe naye abantu baleeta ebiboozi nze baitaenda nafunako issue eyo tunaleetera emboozi bulungi okwenza kale teyatuuka nnyo kunsabula nabimaliranga eno wange oyo omuntu nakwetera ekiboozi omwana yandeetera ekiboozi awo
naye nafuna amasimu nga sikyeba netuka n'okwagala okudduka singa kubwa ekintu kyenakola ndowooza kyali kujjayo waaka era abantu paka nga tebakubye waaka ono nabula ku tiktok neze ku youtube channel yo taliyo kati nze waliwo sogira nakola naye ntudde wali omwana yali yagenda South Africa kati South Africa eyo kati nayabya ebintu byebakolayo nayogera ebyama nafuna international course nga so yakamala eddakiika nga 5 mama abatiisatiisa kati obuze bwenani neggumye esiba ezasooka okunkulula 3 nga zakutiisatiisa neŋŋamba kati omusajja yabataasa bali basajja nga 3 omusajja nambeera open nange nga blood wana bakiribwe kiti naye tutaase kati musimu ez'esatu mwalimu ne kyali wange ate nga kyali wange bambi naye nga bambi simanyi nti gyemirimu gyalimu nankubeera ŋŋamba oli muganda wange naye oli nyamugaati kati nina muwu wange ow'amagezi anjiwulugumya kiri bwekiti nebwekiti aŋŋamba manyi kireke story nenjijjayo nga yakamala eddakiika ndowooza zaalinganga 15 nekitegeeza nti oba serious naye ng'erimu 2K bana yali y'amaanyi abantu bankubira amasimu juka mudakiika ezo nga bana TikTok tebanababbusalasalayo nnyo gyojjeeyo lwaki ogijjeeyo babeera ate aba TikTok aba batuwaga agisala part 1 part 4 naye olumu n'okujjajjayo waako kuba kubi kiba kibi kidamaging account waliwo okumugjayo n'omudeletinga waliwo okumuteeka mu private byonna byebimu kuba wali YouTube nze ndaba ebalandi kati juba ffe tuba content provider nti yo eba ebala nti eri mu business eba ekulaba nti business yaffe ino ate wojjayo wano oteeka mu private gamba otali serious oyogenda okala nti ku luno yafuna olwo 10 osibidde mu 5 biba bingi okola story nga party ya 10 then endala nefuna 10 n'obutafuna ne YouTube ogisanze otya so YouTube etambudde bulungi tho ena challenges nyingi era nze mpa credit omuntu awangalidde ku YouTube kati esi mpa credit naliko ntiimu yange eso no yali kyali wange nnyo kati andi nofuna akasente nongoba tulwawo okwera bonokuola era namala mwezi kanga ntwalako nbuze ku Matilda bannange wabimugamba DSP amanyi kye banze nakomenti amanyi kye bantu eze nakomenti akikoment kiri tekisoboka so nali kyaliyo kati nze natuka esane kwa credit bannayo nti ng'opostinga ze videos nga 10 naye nga ku videos ezo tekuliyo kubye 1K naye ng'oli consistent kati nti omuntu n'okubitika video esooka eyokubiri eyokusatu nga teri kulinako yadde 1K naye ng'oyongera bogezi kupika banne baba n'omutima amaanyi gakuggwamu waliwo time wetuka ng'oteekayo video nafuna 1K 2K kitana nnyo 5K wiiki neggwako nga tufunye mu yadde 10K nawera nga amaanyi gakuweddemu kati osooka newejjuka oba abantu bankyawa oba abantu tebakyalawo waka wange oba nkole ntya kati owa credit omuntu nateekayo video nga talinaamu 1K naye nga alina videos nga 10 ng'ateeka bupisi naye era nakikugamba nti olina kwongeramu bwongezi na butazikiza ekisooka YouTube eno olina okuteekamu akasente olina okuteekamu akasente ate kutamanyi nti kagenda kudda kati va ku ffe nti osobola okupika n'opika namanya nti guno omwezi ntaddemu miliyoni zange nga 3 tinja kufuna ennya wezinaba zizze naye kati waliwo okuba ng'opika bupisi nga tomanyi toba naazifuna challenge ya YouTube naye nga tomanyi nti zetomanyi so era nalaba abaana nina abaana benalaba nga bayingidde YouTube abaleesewo akano nga bakola naye kati nkato kyabalaba muno omuntu omu ng'otusajja kugana tutasanga ku papazi naye ala ne cruise awo papazi awo tukiringamu awo amaba YouTuber ebintu ebimukola bino byakuzannya nze kandi singa nze nali nze nga nze mbikola
sanga ndi wa waita ndowooza emyezi gye nagulawo YouTube channel nekubira Alan Cruz esimu ya Alan musajja waffe yagundi kati weyava ne tumugeya wayinza osanga ne Alan ne divorce naye Ibula katandika kugenda nga tweguddeko awo kati weyava nali ne tumugeya muga bitandiki bikine tugeya ndowooza mwezi gumu gaye nagulawo YouTube channel naavuya ndowooza yamalako YouTube channel yamalako ndowooza emyezi nga 3 nagivaako si nnyangu si nnyangu kati gwe nga wakatandikako kati oli experienced naye bwe wali nga wakatandikako kati fa abamu abatandika olabira ku SB4 nojja nomwebuzaako nakuwa that kind of for you as a person what motivated you to keep going n'otuukako eno point gy'oliko nga kati fa bakubira banaye nga mpulira amaanyi gampedde nkole ntya okitegeera mpaka osuubi gwe ki ekyakuwa effuta gaasi oyo okusigala ng'obeera oteekayo kiri bwe kiti nze nali nnyumirwa bunyumirwa ndinakola kintu nga nnyumirwa nze nasobola n'otutunda ebyange obuuza ani oyo ani twayombangako ne ani ewaka zabalengeno otunda TV naye nga manyi lwaki anjagala kugula wifi ku uploadinga ngayo zi videos kati ngate nga sirina by then naliwo gye nali nkolera eyo nabaleetawo etteeka tolina kukwerawo wakawo tolina ku uploadinga kati nga internet olina gyokufuna yiyo neŋŋamba nkoze ntya so nze najja mu YouTube waliwo kyano gye nasooka okuba nayo kati kyano eyo nga yo yali tempa ssente andikayo videos nezikuba nga zidde essanyu lyange kati naliko video gye nateekayo akaana kale kazi nayimba wa David Utalaawo ninjogerako nekuba 1 million kakati okuba 1 million kati ne baŋŋamba nawulira nti YouTube egaba ssente kati nga nze sibifaako nenfuna kyali omunandagirwa gwe yandagira nabinsetingira kati omwezi negujja ne bampayo 5,000 kati ate omwezi gwe bampa 5,000 YouTube oba ne bagijjako obulango oba nakola ki ne bagijjako obulango nengezako ne bigaana nenjiggala kati nzigulawo eno endala nga nkizudde YouTube ekola ki esasula naye nga nze olwedde nina ki ekyokwagala nti nkola byenjagala that's why najjanga kola nga nkola byonoonese nakyaza full figure mwebaza full figure namukyasa nga nayisa mu bantu eggaali nga ntandika YouTube eyo waliwo shows ze nakolanga nga nze nkyokoza bukyokoza omanya nti onawala noono nga numbaoli kwekaba nga tubeera mu battles bwezito otandika eno n'ogenda eri kyogereko nokale ate nze kuba side emu nze nakubako waliwo side wamafiina gyali takolagana nayo twakubanga amafiina era buli omusanga mwetondera ate tutamukolako effujjo naye kate nga tutambula ku script nga nze mbeewo nendowooza kitu kyange nenkiguza oli kati kola boti nakibaayi nga netokuba so nga njagala nnyo ebintu ebyonoonesa ebyo nze kunyumirwa bunyumirwa nga nze kinfa naye netugenda nga tukyusaamu YouTube etandika okutuwa akasente ssebo nenfuna tiimu awo nafuna gayi bamitawo malu nemutawo ku tiimu ya SB4 netutandika okubanga ne ku TV gye nali nkola neneegoba tutandika okukola nga stories nga tunoonya ngaokola ku makyalo noonya story nga nomanya kati tegwe mulimu tutandika mpola paka kati naye tewaliwo bisala bigaana omanyi lwaki nti nze mukwagala ekirungi mba nina otuteekamu kati nze esi nenfuna sito newebanga eri ggulu ngiteekamu zibalawo so noteekamu nga like 1M nogenda ngaoyala kusanyusa abantu naye kati story muno mu Kampala stories mwe zinaye nga sennungi nti stories ez'omu Kampala otuuka ku muntu ng'agenda kulimba yakufumbidde obwongo omuntu wekyo bamusanga ku monde n'agufumba n'agudda nga yeyo life ye tutuna story ya Jajja Bolo gye namugye nga yeyo life ye tagenda kulimba
nawe Kampala tena nachagwa tabimanyi na bimanyi Kampala omuntu kako nga kasoke nabeko kati kima kagoya akalungi nizo okolako makeup naye kati bwe nalaba nti kati abantu baagala nnyo ebyo ebintu ensala okukwata eri ekkubo wasoka n'ogezesa kasavu kanyama kati walaba banoonya kati naawe Esi ne Matilda ntemegera kutuuka bino nga tutula abantu babikoowe nabikoowa kati ng'olina okufumba obwongo ne weebuuza nga kameramani twongiremu kyekiddako tujja kukyala ffenna tuggweyo tuddemu kati ng'olina okufumba ekirala kati ate abantu ebintu ebiri sirias ennyo tebakyabyagala baagala oba ogenze mu baboodi eyo nobakyankalanya kuseka wezanga newebulani wamanya kati nti awo mwenkutte so ekikyasinze kubanga tukyali mu YouTube ngeri omuntu asobola okukola nako taba nti gaya bambi tukumanya nti gwe mulimu n'abantu kubawa ekintu ekirungi kutegeera nti gwe mulimu kulemerako n'okulemerako n'okwefiiriza n'okwerekereza werekereza awo n'okola story nekutunuulira bweno bange nga nno gwagikoze omanyi eno obeera kushuwa negaana but olaba SB4 olaba bino ebintu etuba tubikola story ekijyo wali okoze kati kale tubogeddeko oli kuyamuzibe nekumenya nekufukira akabasa zibadde nyingi naye tobuze bwe ninanze nze ebintu ebyenkalubiriza nnyo mbivaako mangu ate nembyerabira nembyesonyiwa kitode kyawo evudde ku yamuzibe awo olwo story gye twakolako Guy yalepinga abaana babiri nga ba Luganda abamulamuwe so yatrendinga nnyo kati story eyo netugikuba netuuka mu banene kati baali bamukwatako nene bamuta kakiwisisewo n'omwaka kati omukyala yali taliwo ng'ali Saudi n'akomawo n'ajja ewaffe ekyamuyamba ka vidiyo yali akalina nga Guy yali ava ku mwana we ng'asiba bw'ati mpale netukateekayo story ne trendinga naye mu kutrendinga Woda Neva eno mu kibuga balagala bamukwata yali yekwesa bamukwata ne bamusiba netutuukayo ku kyalo netutuuza ekyalo meeting yabirakawo kati Guy namutwala mu kkomera tugenda mu kooti kati Guy ya facingawo malu wa kamera namugamba mwenviira mu kkomera ngenda balagako basi wenviira mu kkomera basi nakati akyaliyo netutumanyi wanaavaayo wanaveerayo ddi oyo waliko omusango munene awedde era bitutuyisa semanye ekkomera eryo ogenda okuvayo nga ng'oteredde bantu bangi betusibisizza abazzi b'emisango naye tetulina kwerabika nti oba naavaayo aliwo n'omulala yatematema nalubega losoyina nokanje nakola baawe yamutematema naye batuteesateesako naye so yebimu ku bizibu byemusanga so stories zineno zojjokola mu bantu bano ab'enjawulo ozifuna otya ogenda n'ozifetchinga out ezimu oba wabeerayo abantu ajja na-reachinga out n'akugamba oba eri abamu abagamba nti kati nga nze wenaaba ne story yange nekugamba waliwo omuntu wano gwenjagala okoleko story n'omutuukirivu abasinga batunoonya olina kukubira akasimu oba olumu oba oyitayita n'ogiraba olaba omuntu nga naye kanjingi n'omunoonya n'ogera n'ogikola nate n'ogiggusa kale nga nkikola story ya Asia nasooka nalaka vidiyo ke nemulabamu ekyenjawulo nakako ku TikTok kati nengezeko kulikinga omuntu yakapostinga naye katanziramu ngamba kati nina waliwo omuwala kakwano kange naye nga nawulako nti Asia abeerewo kamwokya bantu nemubuuza omuwala ono omwena kasimu manyi naye ngenda kunoonyereza nanoonyereza namugamba waayo nahoyanga namuzudde kati neŋŋenda nga nina kyemulabamu ekyenjawulo
kisobola okunyumira abantu naye nga simanyi kiki ekitegeera nti ogenda ew'omuntu naye nga tumanyi ngeyamutandikamu tugenda netukola story yasooka netugiteekayo netandika otutrending nekikwatayo kati ate nga ne Charles yali muganda wange nga ku kyalo eyo gyali kati nga kutukuza tumulaba ng'alina naye ebinyuma kati nga nina okufumba obwongo tegenda bagatta ntya etuyiiya zigenda bagatta yalina Valentine ekyasinga okutrendingira ekyasinga okutrendingira so ezimu tozinoonya nozekurietingira nokola script nenga sigaba story z'obulimba kati ngamba kati ngeyo ya Charles ne gundi so did they get bafuna ogwo omukwano ogw'okwayagala oba byakomawo nga wetwatubiraba bate baali bafumbo ati munago omanya eri abantu abalowooza nti abantu obaeka batuukira ddala mu mbeera ey'okweyagala ngera okuva Asia we yavaawo mbulambo ensi muno omwoyo gwe mukaaga amulamusa ekisaye naye ne balowooza kati Charles Ssemwandu oba kitegeera so people need to get that kind of clarity muna yali gundi yali concept twali kunyumirwa bunyumirwa nga tupanze ekintu kyaffe okunyumirwa ate no kyali kinene abantu bambi Asia yatukola bubi naye nga kyali kinene era abantu tebaali kitegedde Asia yabeeranga waabwe ne Charles ng'abeera waabwe baisa batumala okukola babayise ku kasho ngadde ewaka nono nga mumuzaayo ewaka neno yadde okwesembeera mbozi mu mmotoka nga tebeesembera tebanyumya na mboozi no nga bomummotoka nga banyumya kamuba mwenana munyumya eza okugenze kwa Charles nokubya kukasimu eno wamukwako ne munyumyamu awo omanyi SB4 ine ebintu byetukola omanyi kati oyogedde bwotyo Asia bana ine ekintu kyenzijukidde omanyi weyaviira waawo omanyi ebigambo ebyayogerwa abantu ekyali nyono yali yamaanyi paka kati bakyabyogera noga nti olina kyewakola oba okitegeera paka kati but Bannayuganda nze kyenjagala bano abantu bamanyi damage gye bateeka ku muntu okwogera ebintu ebyo webityo Bannayuganda balaba ate si banenye olumu Bannayuganda baagala nnyo okulaba omuntu nga teyeeyagala Bannayuganda omuntu akusaako ekigambo ninga naye akimanyi si kituufu n'omusanga naga blood nali neeyiya agaba nali neeyiya likes njagala views akikosako nga kisa kituufu naye obigenderako nnyo bisobola okumenya omutima obigenderako ennyo bikujja ku mulamwa ate obigenderako ennyo bikulemesa obulamu nze ninako gundi gye nali ntandiseeko endala yali project nga yabalongo kati abalongo abo nga bali nga basesa naye kyanji gye nafuna mu bantu abo nti wenasooka bakyaza omulundi ogwasooka nebasooka abantu ababaliraanye batandika bagamba ebigambo bafunamu sente nyingi nnyo amanyi okubanga nti nga n'ogenda omuntu oyo n'okwata mu nsawo n'omwayi $5,000 kati yabalowooza nti bakwadde miliyoni bamuwadde obukadde 2 atuwadde n'ogenda ewe ng'oyambadde essaati nga nnungi yalowooza wagiguze mu ye mu sente ze bakukoze so ojjawo negendeza ennaku zino abantu bwe ngenda mbavaamu abantu bano ababalinaanye abo bebabalemesa ekintu ekyo abantu balowooza nti bayituba balugwega bavundu balowooza tufuna sente nyingi nnyo kati ate Bannayuganda baagala nnyo tubeere mu mbeera embi baagala ng'olinnya booda baagala ng'owunya bubi ng'oyambadde bubi bagamba n'ofunamu akasente baagala nnyo okugumira ku bannaabwe bagala ndaba ne Esther talidde mukitegeera kyova laba waliwo kyova nti ndaba netadde ngatto byebaagala naye ate munnaye mulimu abantu ababegumiikiriza era waliwo abayembi abamu nowoliwo ofuuta nyumba y'emawulire naye nga bagaba musajja muvundu balina faamu na faamu eyo naye ng'abeera bwati munakwera ojja musanga ng'amukamotoka kakadde ng'ali awo abantu be baagala ebyo kyekimu ngerawo nolaba nti saa zino Matilda agambye tali singo kati uno bana bagoberezi naye balaga nti omwami wange y'ono
tebayagala achievement bakulabaawo nga nawe otolina ate ojja ne bakubuuza gwe weegendereze abayimbi oba tiktok abavuddeyo n'alaga omwami oba ne bakyala baliwa bitabuka tebaliiwo kati ve kikyatweyo ndi zinyola otanka youtube nga nina omukyala era nzijuka stories ezasooka ku channel yange nga mbalaga mukolo gwange kati bo ne bakimanyirirayo awo naye weesa naye kati akasaka yo nomala ofuna tugeze kati nga Kasuku oba alani oyo n'akola omukolo Faruku naye mugana Faruku Sakozi tisinga essaawa zino akola omukolo n'abalaga nti mukyala wange yono abadde afunanga zi 20k views zikendera olimba naawe ebayo abantu abakula balikuba bamanyi nti no baliza okufuna bakuloota bakwagalira awo era baganda bange mbagamba batannabakwasa ba YouTube aye buno baka bugenda ba YouTube abakyala n'abaami obanga tolaga nga mwami wo mu kamera tolagirako ddala tolaga wobanga oyinayo oba osuubira okulaga mwami wayagala kukyala wamu oba mikolo making sure nti kyokoze ku YouTube kikoze otherwise wonokola omuntu ku YouTube nti bampasizza ye weetaaga oguteeka ku YouTube Esther abazze kuwagira ku mukolo ogwakuze kubeerayo ng'akwata ka video nti tuli eno ku mukolo gw'amatendo omwana yanyumye n'adda nawali ng'olyoka olaba kibooko kati ate waliwo ekirala nti fe abasajja nti tugeze nti Alan akoze omukolo ajja kwesanga nga enkeera inbox ejjuddemu bakazi abakazi balumba ng'omusajja otuuse ng'ofunya achievement obufumbo oba no tugeze nga mu relationship okyadde oyanjudde oba wasizza bakulumba wakifunako ekyo waliwo akaseera kati nze nkunyumiza mbozi ono siginyumyangako nkola omukolo wali gwakukyala omukolo gwange kati nga ninayo omukyala naye nze simanyi nti anjagala bambi kyalo ngaali bweru eyo kyala nga la stories zinakubanga waliwo omukyala twamunonyeza abaana be babiri nga babamuwambako nga bamugamba nti baafa netubazuula nga gye bali balamu netugwa kyala nasanyuka kati nga mpayo ku ssente ssebo by the nga buli wiiki bampa emitwalo gyalinga 6 gy'amafuta kati nga nsuubiza n'okumpa emmotoka kati nga emmotoka eyo nga ndagifuna mu wiiki emu nga lo papers zitulinda kati munnange mu wiiki eyo kumba omukolo gwange gwaki gwa Friday kati nga nze simanyi nti omukyala anjagala nga ngenda mu mukolo tukola omukolo tuve tunyuma mukolo gwaffe twanyuma abala omukyala mulungi nnyo omumanyi naawe nze obutamumanyi munnaye tuvayo mu mukolo baina naye nkyakula ku Delta kati after mukolo guggwa mukolo sakwatako ku ssimu kati enkeera nzirayo ku mulimu naye njagala nnyo okukola ngenda ku Facebook nga zifriend request nga mpitirivu inbox nga nyingi kula WhatsApp abena nga bane bagijjawa kwangu zire nga bakazi bokka akadde ako nafuna following nga nakokola omukolo yeyongerako naye ekyasinga okuneewuunyisa omukyalo oyo wayita ennaku nga 2 nga tambuuzaako kati nga simubuuzaako kati nga manyi omutuuza omuntu ansuubiza naye simubanja kati bambi nemugamba hayi message zajja bweziti yampeza messages nezi voice notes anaso nsoma message esooka ejo kwe tubane gonkuba namba nakoze eki kyofalaba mwana kufanga muri bavu sinanyira kususa obulambo nzo yali nyennyonyi na recording banenayomba neze brother wange nabadde mwadde negundi nga okose nkyogenda nalaba kasajja kasiru omukazi yayomba bannange nga lwaki bulijjo lotakwegambira nti akwagala bakyala mwogere omukazi yambi yayomba nambulokinga nasobola mu motoka
neba naye bakyala kadina katiza mukolo gugira kyanyama mukolo ogwo nange mukama kimanyi gwe yanyambira nti omukolo gwagwa mu wiiki ng'emu nenfuna emmotoka gye ntambuliramu nenfuna emmotoka naye neewuunya omukyalo oli bambi so bambi abakyala abali eyo ngolabye omusajja ng'omwagala tawulitawala mwanguye ebintu mugambe by the way kati obuzibu bwe tulinamu abakyala bo balowooza nti wakuwa ssente ng'otegeera nti abamu tuli bafala ojja kumpa ssente nziri tasoma ate abasajja tebatera nabbakwana nti ajja abimanyi nnyo bane mubeere open nga ntayo naye kale nkasukaayo obugambo nze nina omukyalo omwe gwempa credit omukyalo yajja mu box yange direct naŋŋambirawo kwagala emukwata mpola olina empisa kwagala naye ndi mukyala mukulumu nemugana naye nandi n'omukyala teyayomba naŋŋamba yes nina omukyala naye mukyala takusaana naŋŋamba kale nze oba ŋŋaanya nina muwala wange nampereza ebifaananyi bya muwala we nga myaka 14 abakazi nga bava ninagwa nanyumizaako emboozi eyo bambi naye yansekeera ate ngambi muwala wange munaye alina embeera ngazizo mukwata mpola naye ali musiniya wano nze njagala mukuwe ngenda muweerera ebyaddala ng'ali siriyasi so omukyala oyo nze namusanyukira beera open ogamba omuntu ti munnange oleme kwegiraagira oti ate n'abasajja gye bali ng'oyagala omuwala ng'omwesa fulendi wo omulezayo ku ssente akukuba ebizibu byonna omumalira ebizibu ate omukwana naye lwafunye ate omusajja n'omunyiigira abasajja banyiiga nanyiigira mwana muwala nga kyaliwo bamaze naye emyaka ebiri nga takimugamba nga wakubbe bulijjo nga akanyamuwa birabamuza n'abitegeera kati ate fe abawala fe tuze oba tunaŋŋamba nzirya naye ate nawe musomere ebintu mu bbaasa ate batuŋŋambye oluusi mba nkwewoma nze netandikira okugamba ate namwe ala mumanyi otutunyiigira ng'oli kyali wange nenkulaga girlfriend wange tenawe noonyiiga oluusi sisona nti abawala banyize nti akwagala nnyo omaife abawala tubuuba nze nsobola obuubira Esther on a friendly base oh my goodness ababira babaso abawala babuuba nenkububira nga nkuloba ofunye omuntu tokyampa budde bwe neetaaga so aliza oba butamubulya nti amwagala but abalaba time eno takyagifuna yes kati oluusi oliza okwesanga nange mbadde sina nti oba boyfriend nga our friendship ebadde tuyambako okuyitamu ekyo nga tetuli ku pressure tuddano olina boyfriend olina buzibu ki sina buzibu nno nze nakwenkwata ate kukwatira ki nawe talina kukwata olina omusajja twevaavaako dda ono yayina omusajja mulongo distance relationship letujogerakaa twavaawo katinaba naye youtube naye yamunyiiza yagamba mbiveeko either nve mu bino tweyagala ale kati sakuba mu bino abasajja batuganira ddala ssebe ebintu bino agamba va mu kamera zisagala mukazi wa kamera sokoleke tubisinsiya ku basajja bakakusaba Matilda lwaki tomufuniramu nedda labayo yesalirawo Matilda ddamu ebintu bino ebi nze nkwasa ennaku abasajja bakakusaba Matilda waliwo we nnali nga ndi noono Matilda oyo namulaba tukoze tutya neho olaba ekintu kiri nti essaawa eno abasajja beetaaga emirimu mingi but the men are really hard work nze kisookera ddala nze ng'omuntu kale simebera muntu muyaye in a relationship ate I do not know how to be with a man and I do not take care of a man and I don't nesimuwa ekyo kyalina okufuna okitegeera oba kale otuukiza obuvunaanyizibwa bwange ng'omukyala not just sex but also the other things you know awo tugenda ssulawo which means onoonya muntu ali perfect no sinoonya muntu ali perfect ngamba nze nkugamba nze nga nze nti simanyi kubeera in a relationship with people and they are not serious oba kale ngambe bwe ntyo omuntu ali serious ogenda mulabirawa
there are people we get. Kat, for instance, when in this kind of limelight, a person is going to come to Matilda, and they have certain assumptions. Probably a woman, in ebintu ngebyo. Let me give you an example. From with the men that I've tried to meet lately, bwabanga zenga nkwana, waba yandaba ku esi media. I know that Matilda gwaina yemutwe. Because when you're speaking, sometimes you'll be speaking sense to them, so they assume you're that perfect, image, Nenango ngomu to have flaws, atenze zange nzibu nnyo to a point that kale saga nyoka janja. And I want someone who is gonna gamba bintu katugenda gamba omuntu when you're in the show you're saying men tosaba musajja sente. But me, the experience I have in tosaba musajja sente, probably the men that I've dated, I don't have to ask from them. Mpasi musabye. Wabatalina ate. No, antu obato inamba sina chingenda mukolera kubaka akati nawo okirabe ekintu kye tuliko. So kati obuzibu bujjaawo abajja ne expectations zinga ziri eno ate I can't keep up with the pressure. Ate abalala it's just so much work. Nange ekyo bakingambako. Ng'ogudde mu lava olwo. Siguddemu omuntu just akuvibinga.